What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Musumba kyensaba onsabireko ekisinga okunnuma nazimba ennyumba zange naye nalinako mupangisa omu eyafuluma kati yali kala nsumbwa nnyo nga akera saa 11 nateekako ebidongo nebiwogana paka saa 6 ate ekiro kati nga tusaana kwebaka nembeera nga ntandika omujjako amasannyalaze ebiseera ebimu nga tewengazzaako naye yaŋŋamba tunaalaba ne basenkuka ne bagenda naye kati nina rooms ziringa nnya myezi 5 sifuna wadde mupangisa. Ddayo otuule teweeraliikirira. Sumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amen. Nsooka okwebaza Mukama Katonda obulamu bwampadde. Musumba nze kyenkoze nga sifunamu. Natandika ku workshop ey'okubajja nenkola workshop yange nemba nga nyamba buli baganda bange mbakolera buli kimu nze mbasomesa. Workshop eyo bwe nagenda w'omusajja omulimba gwe mumanyi gwe sijja kwatula linnya Pastor Mulimba embeera y'emyaka kumpi 10 buli kyange kye nalina workshop yatuuka okugwa n'ensebengeera neggwerawo ddala okugwerawo ddala okubeera fulaati nengenda nensiba ku mirongooti nenkola zerera miliyoni 11 bwe baaziwa okusasula oyo naye nadduka naze mbaale oyo ye yafa naye kati nagula welding machine yange etudde butuuzi terina kyekola baganda bange benkolerako ku buli mulimu bwe ngenda okusabayo ku ssente mba nkoledde bwerere tebaagala kumpa. Musumba kinjagala ekintu ekyo kinveeko ekyobutasasulwa kyajja mu ngeri eno. Ddayo otuule tofaayo. What is it that you cannot forget in your life? This church. Amen. Pastor, I have a big problem. Musumba nina ekizibu kinene nnyo. I don't have a job. I come for your church. You prayed me. I got a job. And before I have a very good job. And I'm with person I'm staying together. It's called Gloria. I'm staying Tendo Plaza. Vegere. Gloria. I'm working for one company and this bought for me motorbike. I'm working very well. This woman have his mother spirit who's every day, 2 day, 3 day after talking to her. Company ekola motorbike. But after they threatened me and one day every day told me, you thinking you're driving every day very well and you're going like this. One day you're going to get accident. Yamugamba nti ovuga okola bubi nnyo lunaku lumoja funa akabenje. And one day Sunday I want to go to church. I get an accident. My leg is broken. Lwalumu yali agenda ku church nafuna akabenje kati ogulu kwe ne kumenyeka. And my boss is go India and get a 5-6 people. I lost the job. Everything situation come bad. Kati n'amala bosse n'agenda India ye n'afiirwa omulimu gwe buli kimu ne kiddamu ne kifuuka kibi. After I come for your church. Kati nenzija mu church yo. And I don't have job and you prayed for me, I get a job. Nali siina mulimu n'onsabira n'enfuna omulimu. I have a 2 very handsome son. Nina obwana obulungi bubiri obulenzi. One is a 6 year omu alina emyaka 6 and one is a 2 year. Omulala alina emyaka 2. But I try to this woman show me his place, shows his people. Nagezaako okubalaga mu bantu. Anytime I talk, this refuse. Buli kye njogera bakigaana. I'm not understanding this situation. Sitegeera mbeera eno gye ntandise kubeeramu. I don't have a peace for my heart. Sikyalina ddembe n'erimu mutima gwange. Woman behavior is not good. Pardon? Woman behavior is not good. Omukyala we si mulungi yadde. I don't want to talk too much for her name. Saagala nnyo kwogera nnyo naye. I'm just requesting you. Naye nkusaba kimu. If I'm the one have a problem, you pray for me, this problem can finish. Bw'oba ng'osobola okunyama n'onsabira obuzibu buno ne bunzigwako. Because too many times I told her, let's go to church. Kubanga ngezaako emirundi mingi ne mugamba mukyala wange Pastor praying for our family. Musumba asobole osabira famire yaffe. And we family is come happy family. Famire yaffe esobole okubeera ensanyufu. But women refuse. Naye omukyala yagaana. Now I decide. Kati nsazeewo. I separate for her.
nasalawo ne ngamba kamusabire busabizi. But I'm seeing that this kid, Kanjawukane naye kati ndina what is abaana going bano. to this kid? Kati neebuuza ki ekigenda obeera maaso n'abaana bano. I'm requesting you. Kusaba ki musumba? I'm a Pakistani Christian. Nze ndi Mupakistan Omuchristian. I'm a Pentecost. Nzikiririza mu Kristo. I'm praying every day. Nsaba buli lunaku. God separate from him. Katonda asobole okunyamba. Because my heart don't have a peace. Kubanga omutima wange tegulina mirembe yadde. I'm not understanding her. Simutegeera yadde. What is her name? Her name is Gloria. Ye Gloria. Do you still love her? I love her up to 8-9 years. I'm praying for her. She behavior change, but her behavior is not changed. Mwagadde nnyo kumala myaka nga 8 naye nsabako Mukama amukyusa embeera ze naye embeera ze ziganya okyuka. Now are you working? Kati okola? Yes, now I'm working. Kati nkola. So which means on side of job you have no problem. No work, I don't have problem. You have in your family. I have my family problem. Obuzibu bwa famire yokka. Let handle to set your family free in the name of Jesus Christ. Leka What is it that you cannot forget in your life? Manya gange nzabe gaba Fred okufa ekyegegwe. Musumba nyina obuzibu bw'omumwa guno. Gumazeeko emyaka 2 gwankwata 2016 mu S3. Omumwa. The mouth. Gukola ki? What does it do? Warwala amabwa. Katandikanga akatulututu. Ne kavaamu ne lifuuka ebbwa litinitini. Ne liddamu ne ligejjera ddala ne lifuukira ddala ebbwa ne limalirayo ddala omumwa gwa wansi. Nagezaako ne ngendako mu malwaliro ag'enjawulo ne bandeetako emulago ne basikaaninga tebalina kibaalaba ne banzijjako omusaayi gwa mirundi 3 tebalina kibaalaba ne bantwalako mb'omusumba omu n'aŋŋamba nsooke ngende nfune results banzijjako omusaayi gwa HIV nagendayo ne banzijjako tebalina kibaalaba ne nzitwalayo nansabirako zaalinaku z'omwezi 24 gwa December. Yes, Let Jesus the Nazareth deliver you. Geno to. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.